Museveni is a dictator. Naye yakugamba luli. Kati ebitundu ebyeri java. Yali ayogera n'omukutu gwa Al Jazeera. Ne bamugamba nti they say you a dictator. Ngamba dictator. No, I am talking about a negative dictator. After every 5 years then that must be a good dictator. After every 5 years. This time it is totally different. Era tumugamba awangudde alina mwa Museveni bwatuwangula tujja mukwata mukono kumuyoze naye bwatubba tugenda kumuyoola Nedda ati kyenkugambye kyecha omubbi yenna bayoola muyo nedda president yakugamba nti mwamubba n'akalulu mu Kampala yabayoola omuganda akuyita kwekangabiriza ng'omubbi w'ennaku zino omubbi w'okusawa ya Queen bw'akubba ate yadduka akuba enduulu na confusing abaali mukutte president yagamba eggwanga nti mwe balutamaguzi aba NUP mwamubba akalulu akakadde kalamba mu Kampala lwaki teyagenda mu kooti so mulwaki temugenda mu kooti mu kooti so we mubbiwa fe tumugamba it's very clear no we mubbiwa tugenda mu kooti mu balutamaguzi because court lwaki onkako genda mu kooti lwaki omukaka yogenda mu kooti anti kati ye tumugamba ogambye ye baamubba fe wawulira tukubanye enduulu fe twamugamba statements zaffe zaali clear twamugamba nti ekyakutwala mu nsiko siggo ali owangudde okulonda kwa kinaana yali semwogerere n'ogamba nti kukwekalakaasako mundu era tewaliiwo gwe wasaba permission nti bannange ngende mu nsiko n'okwata ne banno bwe mwagenda nabo olwaleero abatubonyaabonya mu nsi yaffe abatufudde emmomboze ne mukwata ne mukube mundu bwe mwakuba emmundu ne muleka abantu beewaffe Kalamba nga bakoze eki tugende ku nsonga anti gwo badde okimbuzza akakadde Kalamba nga fudde kakati ku mulundi guno ffe kye tubadde tusaba kobengo oli gwakulira ebyokulonda bamuyita Simon Byabakama justice mulamuzi Byabakama waliwo title ezo ze mubawa mumuyitani lordship worship lordship byonna lordship kitegeeza ki byonna mu lulimi lwaffe olwa abantu bakitegedde lord ku radio 4 lord ya si aba kikulu ekyo mu mbeera eno his lordship his worship kati ekikwekisa yowa worship kitegeeza oba gwe basinza bwe ngamba babayita mu lulimi olwaffe his lordship ngamba lordship yabaki mu Luganda olwangu si yes Saba Sumba lordship muve kwogera ebigambo by'Olungereza nga temubivunula kulutegeera mu nnimi zammwe lord kitegeeza omusumba si bwe kitegeeza Ssaabasumba ndowooza abantu bakitegedde sebo Ssaabasumba bw'ozanyira mu kalulu kaffe sebo tukuyanza ati gavumenti terina nsonyi mune bw'ofugibwa abantu abaggwamu ensonyi olina ggwe kubeesonyiwa ekisooka bano abasajja kye baanaaba mu maaso z'ensonyi obalaba emyaka bakuze najo nga boolaba balina emyaka abo baali badde bakyabba eggwanga nga boobalaba yavumiridde fujjo naye tukati nga ye amaloboozi geetaaga okuba mangi mu bakulembeze bonna be tulina abakulembeze b'ennono abakulembeze b'eddiini n'abakulembeze abalala kubanga olwaleero nze ng'omukulembeze ne bwe nsango w'enaalemu nga bamukolako effujjo mugamba we need a better Uganda, it's not good kati bano baazimba ebyobufuzi nti mwe muba glorifying you glorify Museveni and his group yensonga lwaki ensi bagitututteko kakati wano twagamba bannaffe nti muveeyo mwogerere ebikolwa bino bw'osanga NUP ng'akoze effujjo kivumirire bosango we naalemu ng'akoze fujjo kivumirire because we all need a better Uganda gwolowooza mwe mugenda kwebakanga batubbya akalulu ngamba mu abazi amayumba agalinga amahoteri eyo emmotoka gy'oguze ya miliyoni well tusabe kuba na kalulu tusabe kuba na kalulu munnange fe tuli balimi era tuli balunzi ne betwogera nabo abamu bawulya engeri gye balundamu endiga si gye balundamu seddume wente seddume wente omulunza namuggo gulinga musekuzo kubanga yo gwewulira endiga yo ebemanye ekyokukola mu budde obutuufu fe kisinga okutwewunyisa akalulu k'omulundi guno mukalina akalulu weekali kawedde dda nopu akalulu yakamaze kawedde dda kati
tetucha sebo netegereza era ntunudde mu kamera yo netegereza buli wotulaba kati kumacha tukera kuyisa mikono maso nga twebaza Allah wakatabala okututuusa mu mbeere eno mwebazani Allah wakatabala okututuusa mu mbeere eno ani ali amanyi nti ababekuumibwa n'emmundu balituuka okweraliikirira abatalina yadde kajambiya mu nyumba nobalabanga bwe batulaba buli omu mweraliikirivu nnyo nobaga nti ate nova kimunonga nti apo tubalaba banetutya ani yali amanyi nti wovula emyufu bali kibalanga ekyambalo ky'amagye ani yali amanyi nti basobola okulaba omuntu ali ku paledi ne bamweraliikirira nti oyo alabika muyeeke so mwebaza ki Allah wakatabala tukwebaza Allah tukwebaza nze ndi musajja mukatuliki era buli wotulaba ku makya mu abasiraamu mugamba kino nkigaye kubalira musajja mu musiraamu zina mukatuliki munange amusiraamu mugamba okwera ku makya oyise emikono mu maaso kule tukeera tuyise emikono mu maaso tekama twali tetumanyi nti tulituukawo wano weewati gye tulaga tulengerayo olaga nti mwongedde okunafuwa obunafu bwe buli luddawa gwe mbumbuulira ani ayogera ng'olaba abasajja bapanikinga kati bajjayo n'emmundu zino zikakebe nenga gwe bajirayo omwana wa Uganda Kyagulanyi talina yadde kajambia is just moving agenda kwa message Museveni abalimbanga mwe gwe muglorifyinga nenga muntu ngaffe si malaika yabalimbanga nti abo babagamba balina abawagizi bagendeko mu byalo babuulire enjiri wakiwuliranga nga akyogera netugasebo we kyosabye onosobola onokimanaginga will you manage a lion if you want to tame a lion wakati Kyagulanyi abalibwa mu bisola abalibwa mu kika kya mpologoma Kyagulanyi mpologoma empologoma Kyagulanyi gwe tusoma Bible wali oliddeko abayidanga bagamba empologoma ya Isirayiri wakigoloza Yesu bamuyitanga empologoma ya Isirayiri buli yamulabanga buli yawulugumanga nga bunamunda gibufumuka emisinde bugamba yagala kutulya osobola geragera anti kati nkugambye gwalyo nkugambye Kyagulanyi empologoma yennyini ye empologoma yeggwanga kati mu byobufuzi bya Uganda ate bano ba Dr. Besigye ate ba Mathias Mpuuga baba boogera ku lubulwa ba prophets owulira abantu boogera mwe Yesu muyita prophet ba Nabbi Muhammad n'abalala bonna nga totandika okugamba wano waliwo Nabbi Kakande baba boogera ku lubulwa ba prophets boogera ku ba prophets tusoma Bible prophet Elijah prophet ali ngotandika kwati ate wano waliwo Nabbi Kakande kubanga bali eri balina olubulwabwe nabano balina oluki olubulwabwe kati nkugambye mu budde buno sisobola kuteeka mwami Kyagulanyi mwami Mpuuga totabula katogo kaffe ka bijanjalo kusaamu nyama ya mbizi noga nti mugenda kuwangula akalumwa akamaze dda akalu kawedde dda mbadde ntunula wano n'omwana wa Nassali naye alaba nti mwasimbye obubaka bwa parliament ebyo bifeeke kakati ebiwerako mu ggwanga kakati kankubuuza ekintu kiri kimu eddiini kyesinga obunene mu Uganda Bukristaayo Bukatuliki kyoyagala tugamba nti buli katundu buli kyalo tukirinako ekereziya eddiini esinga obunene mu Uganda yaba Katuliki oyagala denomination those are Catholics basinga obunene mu Uganda naye buli kyalo kiriko ekereziya webale nnyo kakati gwe bwoba oli wano ng'oli musanyufu bannaffe abatukulembedde emyaka 4 ne kakati essaawa za leero bali ku esi wesi zibawujja ne batuyana abatukulemberedde emyaka 40 betwawo obuvunaanyizibwa ne balowooza nti bannayuganda okusirika basiru for the last 40 years nojja n'otunda amakolero g'eggwanga n'ogamalawo gonna ssente zonna n'otabaako oziteeka n'otunda ebizimbe bya gavumenti byonna n'ettaka byonna n'obitwala n'okwata ennyanja n'ogitemaatemamu poloti okutuyana kwe kuliwa anti kakati okutuyana n'okuliwo gwe tosobola kulaba kuba nakugambye wali emisana nti we twali tusoma batugambanga ekiwuka ekirina gye bayita compound eyes bwe kiba ne compound eye kiba tekiraba bulungi era oyisaawo bwoti omukono bwoti n'ogamba wasomako ku kiwuka ekiba ne compound eye mwezo compound eyes bateza kati tulina ne bana byafuza balina political compound eyes so nze na compound eyes anti kati sigwe weka era abalala bonna batubuuza ndi abaaye
mugamba mwawangudde gwe kyoga tulaba mbeera eriwo tonagiraba ojja kugiraba because otugambye embeera ereeta ababadde mu buyinza 40 years okubanga batya civilian ng'atambula talina dde kajambia ne bajja emundu ez'akakebe ne kajege nabadde ne abantu ab'enjawulo ne baga nti abantu boolaba bonna ebusiya boolaba ekisolo bava Kampala anti kakati era ne bambuuza nti singa ddala abantu abo babadde organic abo nga bavaawo gye bali temwaliremereddwa kusimbawo babaka temwaliremereddwa kusimbawo bakansula gwewuliriza bo babawagira buwagizi tebagala kwesimbawo gwewuliriza gwe kimanyi wano nkuwa ebyokulabirako bino kuba oli musajja musiraamu naye tugamba compound eyes ekyo gwolowooza togamba nina compound eyes si bwe si kye ngenda okugamba gwolowooza buli muzikiti gulina imaamu waagwo gwoli musiraamu buli muzikiti gulina imaamu waagwo waliwo imaamu ng'asaaza emizikiti ng'etaano naye kitegeeza temuli basiraamu n'olwekyo kikwatagana kitya ne kyembuuza kaali gwe oŋambye mu buli kitundu tulina okuteekawo ababaka nkubuuziza nti buli muzikiti gulina imaamu temubeetaaga tubeetaaga you do what is necessary mu Uganda kati golowooza waya kati ffe kaŋŋambe nti ffe tuli banafu katwegeraageranyeko ab'NUP tuli banafu. Why do you think General Museveni is scared to the extent that he deploys real army? Ne mundu ezikuba ennyonyi ne mundu ezikubawa njasi Kyagulanyi wagenda okubalaale. Security purposes. Not which security. Who ask him to we are insecure. Gwobalowooza kale tuli banafu. Lwaki General Museveni bw'aba ava Entebbe okusimba abantu Kampala yenna bamusiba okumala essaawa 3. Why are you worried? You don't have I think he should have celebrated because we don't have members in some of those areas. But you need state would be celebrated. You said they are people. No, you cannot force me. You said you have support there. Fe twakugambye nti waliwo enjawulo wakati wa honorable member of parliament ne fountain of honor. Wamanyi lwaki nze MP tebasobola kumpita fountain of honor? Nera toli. Kubanga akatebe kange kasobola obutabaawo eggwanga ne litambula. Naye entebe y'eggwanga gye eyisibwa fountain of honor bw'eba teriiwo tebitambula. Ekyo ova olaba nti bano abasajja bwe kituuka ku ntebe y'eggwanga bajjayo buli kika ky'amagye kyonna n'agali e Sudan ne bagateeka mu Kampala gakukube ggwe munnansi. No, nkubuuza lwaki temwasimbye bantu. Ate gwe nkubuuzizza mu Western Uganda. Lwaki temwasimbye bantu mu Eastern Uganda. Mu Northern Uganda. Kyenkugambye nti ffe be twataddewo beebo bamala era be baleese akatabanguko koolaba nti omusajja Kyagulanyi talina yadde kajambia mu konvoyi ye kuba bakasangamu yadde akasoba agamba terrorism. Naye kati buli walaga bateekawo emmundu eza buli kika. NRM bwe kugamba nti eina abantu asatu kwetandikira nga tugenda ebyo byabeeranga biboozibozi nga Museveni bwe yabagambanga nti bamuwagira mu kyalo. Buli we tugenda mu kyalo giyagambanga mbu bamuwagira ngaga mubakube mwe babagambanga ne bannamu aba NRM nti ab'opposition bali mu bubuga bwokka ate mu Buganda watuleeba ombuza ki babagamba Museveni n'abamukkiririzaamu bagambanga nti ab'opposition oba ab'NUP bali mu bubuga bwokka mu Buganda konka watuleeba kabareba watuleeba ishingiro ni kabareba watuleeba Embarara watuleeba Erukunjiri kati eyo kanzijeyo. Did you see what happened in Northern Uganda? Arua, Gulu, Kitigumu, Lango sub-region. Ono omusajja yajja omanyi kulaale ya mwabaze kuwaza ababa wagira. Anti kati gwe nkugambye buli agenda kulaale ya Museveni abamuwagira. Gwe lwaki olowooza mbu ajja kulaale ya Nuupu abatamuwagira mbwagira ku ya Museveni abamuwagira ng'ate oli bamuwadde ssente n'omuceere. Okimanyiko nti Bobi Wine muyembe. Ezo mboozi. Okimanyi nti Bobi Wine okumulaba. Ezo mboozi wuliriza sebo. Bobi Wine okumulaba ng'omuyimbi olina kusasula. Kati nange sebo wuliriza. Okulaba ku mwami Kyagulanyi ng'omuyimbi olina kusasula. Buli omu wuliriza sebo. Kaakati bw'ajja nga ngenda mulabira buwereere eyandisasudde. Nze saategeddeko nti Kyagulanyi abadde mu show za nnyimba.
tinategeerako mtu Kyagulanyi gyali ali musoza nyimba okumulabako gw'omanyi otya nti abantu bagenda ne balaba Museveni baga katwawo omusajja atufuze emyaka 40 ne bagendayo wali katwawo omusajja atufuze emyaka 40 n'amini yali teyasoma nga amusinga byakolera eggwanga. Ulire ebigambo bino n'abagagga mwembi abalwanyiridde tubadde wano mu kibuga nga tuguluba n'enjalo ze mu kibuga nga bannaffe abamu bwe tubeera mu kibuga nga b'oppositioni nga bo bawagira ebintu ebikyamu olw'okuba balowooza Lukwago tategeera naye mwafuna omukisa twafuna omukisa okufuna Lord Mayor ategeera era abadde balowooza nti Kampala yeetaaga inginiya abo baali nga tebategeera bulungi Kampala alimu abasuubuzi beetaaga inginiya twegamba okulwanirira emisolo n'okugitegeera kyetaagisa inginiya Kampala alimu ebintu bingi owa bodaboda weetaaga inginiya obabeera bakugoba weetaaga inginiya ani gwe basiriwaza otasoma twaba bakiigira mu Kampala tutegeera era osanga omubaka wa palamenti ayogera ebitategeera mugobe kuba kakati gwali wano ow'ebirolo ebiri awo bananyi ekisaawe kino bana bya mizannyo ate yingiriyo omwetaaza ki wetaaga muntu ategeera amateeka g'ettaka okulwanya ekisaawe kino wetaaga ategeera amateeka g'ebyentambula okulwanya entambula weetaaga omuntu ategeera amateeka g'ebyemisolo okulwanira emisolo emikkakamu mu Kampala. Oyo Honorable Alan Sewanyana mubaka wa parliament owa Machindye? Yes, Machindye West. Mukambwe muko eri mmwe balutamaguzi abawoza Kampala yeetaaga inginiya. Abuze biri very pertinent. Pertinent according to who? Pertinent according to who? Kati kankugambe bwe bali bagenda okukomerera Yesu ku musaalaba Pontio Pilato yajja n'awandiika ku musaalaba kwennyini n'agamba ogwo omusaalaba gwe bali bagenda okukomererako Yesu kwaliko akapande nti Yesu kabaka w'Abayudaaya. Omusajja omu n'amubuuza olugezigezi nti labayo ssebo Pontio Pilato ku musaalaba gwa Yesu wandiiseeko Jesus the King of the Jews. N'amugamba kyempandiise ffe twamaze dda okugamba ekibuga kyetaaga yingini ekyo kyawedde tekyetaaga kikubaganyako birowoozo kubanga abasuubuzi okubalwanirira weetaaga enginiya ngaddi wali obalwaniridde era n'oggusaaki ebigenda mu maaso n'oggusaaki kati abasuubuzi babadde beekalakaasa mbuulira baggusizzaaki babadde beekalakaasa ku kyaki mwala bakubye omwala wano kumisolo kumisolo ani abayambi kiki ekyagutiddwako anti ono munnamateeka abaddewo yawula wakati wa political bulingi ne biliyoni reality tukugambye ekibuga tukikwasizza inginiya Nsuubuga balimu ezo gezaako okole era ffe tumala waliwo abantu abajja bakati olina okulaba oli ayogeredde mu mutima ki out of frustration. But this is opposition fighting out of opposition. Frustration fe tugamba omusirikale bw'aba ava ku lutalo nga bamukubye omukono gukutuseeko olumu ayogera n'ebyekiwalaziba nakugamba waaye mpereza omukono gwange ogwo oguyungeko. Frustration nga yaki? Frustration ya politics oba kadi anti zirese frustration. Honorable Alan ana frustrated. Anti kakati nkugambye yani yamugambye nti ekibuga twetaaga balooya. Mbulira just nze nkugambye mukaaba fe tukugambye nti naffe fe tulese inginiya anti kati nkugambye nti Lukwago akoze eki ani yakugamba nti nolina kumala kuzza misango. Politics is competition n'osunsula yakamala ebisanja bimeka amaze myaka 2 nga ali afukalembera mukakulembera mu Kampala. Kati oyagamba Lukwago akoze eki naye nkyabajja mugamba bano bogamba bagende bakoze eki. Nebo bajja kugamba nti naffe bano betulese they are the best. Isn't this opposition fighting opposition? No opposition. Lukwago's opposition 3-1-1. 3-1-1 according to what? It's not about opposition, it's about service delivery.
ekibuga tukyetaaga mukabe weenaalemu ne tukulaba ng'otunula eno kubanga ffe olumu tukwatibwa ensonyi n'otuuka mu capital city y'eggwanga nga ne minisita wa wax Katumba Wamala watuula wali ku Jinja Road nawo wafulaadinga naye tamanyi kyakkola naye ng'owulira bwe tubeera mu palamenti nga babaleese olaba engineer in charge of bridges engineer in charge of nga babasoma wali okaba naye nga nabo bwe batuula wali kudaka nabo abatabaga batwala kwegwagalira abasajja lwe batusiriwazza nga tokyayawula yasoma n'ataasoma ngera bonna obatunagamba bano batuyamba ki wanyumiriza akaboozi nti Ministry ya Works ekuba yatonya nawo amazzi de ganjala nze nali ngenze ne mukwano gwange omuyizi yali nga agenza okulinewinga visa wali ku immigration office erinanye Ministry ya Works General Katumba Wamala Minister wa Works watuula enkuba bwetonya naye bamuweeka ku mugongo abatasala wali Minister omukulu nambuuza omuzungu awo ndabawo ku kapande Ministry of Works naye nga tusobola kusalawo wonna amataba ne mugamba that's Uganda abasajja batusiriwaza ne tulowooza nti tulina kubeera mu mbeera mbi nga boolabe basiriwaza ab'omu kyalo ne balowooza mbu bo balina kuba baavu mbukana akabinja akatono ennyo ke kalina ovuga emmotoka empya ke kalina osula mu nnyumba ennungi ke kalina okutwala abaana amasomero amalungi ke kalina okuba ne ssente ne bwogenda mu bifo ebyokwoterwamu bino byongamba era b'osangayo abo abasajja ne bwogenda mu supermarket bokka b'osangayo kakati mwe ne mwekunisaawo mbu simanyi ffe tetwalwana n'olwekyo tulina kubonaabona kakati babafuuse ba subjekiti baabwe buli omu aba yeekuniza mu lusonda ne bakugamba nti n'okufuna omulimu mu gavumenti it is a privilege not a right. Kakati gwe nkubuuzizza kiki ky'ofolotinga ku ingini abalimu ezo gwe nga gwe ebibuga byetaaga ba engineers okutereeza Allah nakubuulire kati gwe ntutonteeka ku parameters ezo nkugambye nti omusajja ow'olugezigezi yasanga ku kapande kwe bagenda okukomerera Yesu nga Pontio Pilata ataddeko Jesus the King of the Jews n'abuuza nti mukama wange laba ku kapande otaddeko Jesus the King of the Jews n'amugamba kyempandiise fo twita bajego okugamba nti bali mwezi akwate mwatereza ekibuga kyaffe njagala bali mwezi agenda ayite wali bayinginiya ba Ministry ya Works aba Katumba abagaye nti mujje tubalage ekyokukola kubanga politics ono bwe tunagufuula omulimu olutalo lwe tulina kati mu ggwanga lwa bannabyabufuzi okufuula ebyobufuzi omulimu nzoti wawulira nga ngamba abewaffe Nakaseke nembaga abasebo mumdeese wano ng'omubaka wamwe naye omulimu gwange ayame fama ndi mulimi era wondabye wano obwedda mbuuza omwana ewaffe Nakaseke kaasa ngombe leero banoze endebeze mwanyi meka mutaddeyo meka naye osanga bannabyabufuzi wano abagufudde mulimu kufana kuona wakiri akutema ejjambiya ku mugongo wakiri bateeka gakati bali abewaffe abaleese polling station ez'ekibbi mu makolero ga Salena mu Nkekera twabagambye naye mmwe temulina nsonyi mwali badde mujja n'okubbira eno gye mwalekanga abantu wali wanakueleza message agenti oina wabadde noyogera ku kastori k'obuswiriri wa hitira hitira no hitira kyetwagamba Jeno Museveni nti Museveni ali mu kasonda mu biseera bye eby'oluvannyuma okay twababuulidde kikwatagana kyane anti wuliriza hitira alina obuswiriri buno bwe basala muyitamu sitaaki abolewa obuswiriri bwe basala yitira bwe yalina obuswiriri bwe buki buno bumusitaaki bwe basala waggulu obeera wano obulevwa wano wakati w'omwana ennyindo obwaguno omumwa gwa waggulu ogutagaaya yitira yalina obuswiriri yitira baamutenda nnyo nti yitira mutemu teyali Germany anti yitira yali mu Germany yali akulira ekibiina kye bayita banazi ng'ayina wano obuswiriri yitira baamukwasa ensi ya Germany singa obubwo si buswiriri obo buswiriri awo maswiriri naye buli obuswiriri bw'abatemu kati eggwanga lino Uganda tulina okulikolerera ennyo abantu abali mu bifo eby'obukulembeze tumanye tisiffe tubisooseemu ate siffe tugenda okusembayo abantu ba wansi bano betukulembera tebaagala bintu bingi baagala services abantu baagala amakubo amalungi oba tumuwadde chorus at least olirime abantu baagala amasanyalaze agali affordable olira sebo
abantu baagala amalwaliro nga mulimu eddagala abantu baagala quality education nga n'abakozi ba gavumenti bafiirwako nga bw'osanga omusawo omuwa ekitiibwa omusomesa omuwa ekitiibwa kati abasomesa bagenda kuwumula naye abasinga babadde bakyali mu kwekalakaasa kwabwe teri abafaako nga bw'osanga omusirikale w'eggwanga because ayeewaayo okukuuma ggwe n'ennyumba yo mubeere bulungi ng'omuwa ekitiibwa ayinza okuba asula mu kinipooti naye nga omusaala singa tuba tusazeewo nga naddala ffe abakulembeze abali mu appropriation body ne tugamba nti abapoliisi bano embeera gye balimu lwaki tetubongeza ku musaala ab'amagye embeera gye balimu kubanga abasirikale bano nabo balina families nga naffe ababaka ba paalamenti era nabo beetaaga abaana baabwe okusomerako mu masomero amalungi ng'ag'omwana wa Lutamaguzi naye ne twetaaga ensi nga tulowooza ku balimi nga tusobola okutuuka eyo mu byalo ne tugamba bo bano abantu babeerawo batya okufuna daily oba weekly income ebintu ebalima tubifunidde tutya obutale naddala ffe ng'abakulembeze tulina okubeerawo nga tulowooza ku basuubuzi baffe kubanga kati olwaleero abasuubuzi ne bamala omwezi mulamba nga tebawa musolo naffe bannabyafuzi oba tuyita ba politicians tetufuna musaala era ogenda okulaba buli muntu ng'atandika okwekubagiza sinafuna musaala embeera mbi so omusuubuzi bw'aba ayogedde naye alibadde awulirizibwa nti kyayogerako gyekiri bwe kiba gyekiri lwaki tetutuula naye ku mmeeza ne tukola ekyo kye tulina okukola ekituufu n'ebyo byonna bizze akakundi kawamba ensi yaffe Uganda omungereza akiyita occupation ne katutwalako buli kimu ne kasiriwaza n'abantu abaaliwo abategeera n'olwekyo Minister Amos Lugobi njagala tusembyeyo DPP yamujjereza ku nsonga z'amabaati Lugolobi yabadde tebasobola musiba nakubuulirako nti ekyasibisa Lugolobi si kubba ekyasibisa kulabisa babbi banne kye ekyamusibisa bano bonna bannandutu ne nandutu lwaki temumuta n'oli mukyala kitutu gw'obadde okimanyi nti Lugolobi bamubbira amabaati yagakomezaawo tegaliwo wali ku biyumba bye eby'embizzi agwe mubuuze nti amabaati ogalina oba togalina ajja kugamba wegali ku biyumba byayo n'ekisinze nagajjayo gwolowooza ntino nti bano baali balumwa nnyo nti abakalamoja tebaafuna amabaati gaabwe ku buno obubbi obuli mu ggwanga bwe bagamba mu 7 nti buli mwaka babba trillion 10 omanyi kye kitegeeza mu nkulaakulana z'eggwanga ti singa oba ozitadde mu districts oba mu kibuga nga Kampala kankuwa ekyokulabirako kitono Kampala capital city bamuwa sente meka mu budget not sure taweza na trillion 2 naye ne bakugamba gwe head of state afuze emyaka 40 alina buli kitongole kya intelligence ne obakugamba nti basajja bo babba trillion 10 n'osigala ng'osirise n'ogamba tobagambako kuba sente bajja zifulumya kubanga sente zisaturatingira mu kakundi kekamu kemuglorifying akakanyaguludde eggwanga akaguze square miles akazimbagana amawoteri kati ge bazimba ne mu makubo netulandi wali bitongole birwanyisa enguzi tewali bitongole birwanyisa enguzi ne bw'obibala tebikola State House and Corruption Unit they were all castrated disempowered intentionally bana abasajja bajja auditor general kuyambe ki akachiko kakosase bukuyambe ki akapark kakuyambe ki kubanga ndabye ne Tayebwa agamba nti the only Thomas Tayebwa deputy speaker yagambye nti ffe mu parliament omulimu gwaffe kwogera bwogezi na kuwa recommendation ku bigambo byaffe twetaaga Uganda etambula oba oli wa kibiina ki tulwane nnyo obutagenda mu lutalo kubanga bw'olaba ebikolwa bino ebiriwo by'abasirikale okwenyigira mu by'obufuzi ffe ng'ababaka ba parliament twali twakiteeka mu constitution nti amagye tegajja kwenyigiranga mu byabufuzi era amagye galina loolo yaago naffe tubagawo ekitiibwa okusinziira ku mulimu gwe mukolera eggwanga abapoliisi n'abamagye buli omu omanyi omulimu gwe tetuganye bannaffe abali mu buyinza balaba obudde bubaddugaliridde n'ekyo twali twakibagamba omukulembeze yenna abeeranga muzinyi omuzinyi yenna amanya ebiseera ebituufu bw'ava ku stage kuba oyinza otandika okuzina amazina g'ekiwemu n'ojjusa nti singa yagenze dda omukulembeze yenna yagaliza ensi ye yeerekereza byebiro mu 7 weerekereza olesika ensi yaffe etambule ffe bwe tuba tufunye obukulembeze tetujja kutemula ne famire yo
nebwe mubanga tulabye abantu baffe bangi batemuddwa abala bali makomera abala batemeddwa emikono abalamu bakoze fujjo nefe message yaffe gye tubadde preaching era gye twagamba His Excellency Kyagulanyi, it's a message of unity kubanga we believe personal mistakes, personal responsibility. Tewaliwo bino bitubaddewo nga tumaliriza ebyokwewerera bannansi kubanga kano akaluke tugenda mu sika bulijjo nze Adam Kongo sebo ngontwaza mu dakika tewera bwenjogera sika bulijjo bw'oba osuubira okujja okubba akalule kange olamye wanyoko era ffe kye tubasaba kusula obulungi kye tubasaba abantu baffe buli omu akozese obuvunaanyizibwa bwe. Njagala kusaba naddala abantu baffe ab'Nakaseke ng'omubaka wa muwa parliament mbaweereza era nkyaliwo akabonero kaffe ambuleera naye nze ne wakubadde ndi MP njagala nnyo okukulembera abantu abalina kye bakola abavuuka mujje mutwegatteko mu byofuzi n'abakadde ne bw'oba omaliriza politics at least noonyaako ekintu ky'okola n'ennaku zino kungu tugenda mu biseera bya nnaku nkulu zigenda tandika embuzi bazibba ente bazibba amatooke bagabba abamu bawulula emmwanyi z'abantu kakati tusaba bannaffe mwongeremu ka security okulaba nti no mukuuma ebintu by'abantu n'ebyabwe ng'omubaka parliament sebo njagala kugamba abewaffe ab'essemuto ab'ekapeeka ate mwana watu bobeera wano n'olaba obusajja obulina amannya gaffe obunyampi nga buvuma Kyagulanyi naye bali ne bateekawo omulamwa. I'm not excited about the numbers. That's a Uganda I want to see. What I'm saying, a Uganda where everyone has the capacity to mobilize without being limited by the regime forces. Ate si kya mukamangu gwe tewakirabye crowds. Politics is about crowds and a message. So ani ataina crowds Mr. Museveni ana crowd vakubwana bwe basomba ate sebo mu abasombera General Museveni obwana ajja kwevaamu lumu akuwujje ajja kwevaamu akuwujje mu abasomba obwana bw'amasomero ne mubuwa t-shirt si busajja bwattu n'obwana ne bukazi bwattu ne mubutwala ku lwale z'omukulu twategeddeko mu Northern Uganda enolale ya mwami Museveni. Look at the numbers. Obwana tobalaba obwana tobulabe eyo bwe bambaza buno bwana bw'essomero obwana obusinga bubwa amasomero golooza lwakyo abazadde batandise okweraliikirira baddira obwana bw'amasomero ne babwambaza uniform ne babutwala mbu omukulu akiri. You have been in power for the last 40 years tekikyaliwo kipya kyo appeasinga nze nnumwa n'okuluma bwe ndaba omuntu abadde nga gwe president w'eggwanga n'obeera mu buyinza emyaka 40 ng'olwanira ne space y'ebipande bwe babiteeka ebyaba opposition n'otandika okubiyuza. Nalabye kye mwakoze Embaale erukunjiri you deploy SFC soldiers ne bayuze ebipande bya His Excellency. Everybody has had crowds in this. Crowds so what? Waliwo crowd yengule nawe ng'ogiraba nti eno bagisombye mu biroole ne babaleeta wali gw'obadde olabanga bano abayimbi abatera okugenda abatunda emyoyo gyabwe abatunda emyoyo gyabwe abayimbira candidate Museveni anti kugambye abayimbi abatunda emyoyo gyabwe abayimbi b'eggwanga abayimbi abatunda emyoyo gyabwe abadde bagenda ku gundi ku laale za General Museveni obwedda bwe bakola. Ndabyeko abantu nga Catherine Kusaasira ndabyeko Station Mayanja ndaba banji jebali showing support eri mwami Museveni batunda emyoyo gyabwe okuwagira Museveni tetubanenya nekyembadde njagala okuga nti abayimbi abo olumu tubagoberera ffe nga ba leaders weba mwami Museveni bw'aba akubyera aleze ne bagenda bayimba bino batera okwecyanga ne bawanika emikono naye ng'olaba abantu basigadde babatunulira bati walolabyeko omuntu bwakutunulira nga wekyanga nakutunula buzono bali kuki kyoga nti banyumirwa nga si butanyumirwa naye kyekikulaga nti n'abantu be basomba ne babaleeta babakubyabo baleeta ba refugees most of the refugees abava e Congo 25 ne bateekawo etteeka buli Museveni wabeera balino baso bakola ezo basi zobola bempitirivu ezo basi zobola bempitirivu obolooza ziba zireese muwogo n'obwana bw'amasomero bwe baleeta mbu batulagidde tujje na kifuba kakati you cannot be president for 40 years nobanga okyalwanira ne space y'ebipande bwe babiteeka ngo deploying SFC ne bayuze ebipande crowds like you crowds for what wherever he doesn't have crowds. That's what I'm telling you. Jingo bosezera ku crowds no gamba. Gotunulira crowds zo supporter ne crowds zo muntu gwe balese.
You put General Museveni uses on daily basis more than 2 billion. But look at the people, Honorable Tamanguzi. Just to buy Mulina abantu nga boyogedde, which is very true by the way. Mwami Kyagulanyi Najja, he has all these huge numbers. Just like Mr. Museveni, just like Munyagwa, just like all these other people. Ate nawe leka kuonoona. Where Munyagwa as crowds. Okujjako ng'ekigambo crowds kikyusizza meaning. Nti n'abasatu nabo tubayita crowd. Umayaba amawulire b'ennaku zino ebintu mulina engeri gye musajja abadde ne crowd y'abantu basatu. That is eyo si crowd sebo. Gamba mamo si crowd y'abantu abasatu oba abataano. Ze bagira ezo tezigira. But anyway, the message is not about to the crowds. The issue is about the message you are giving to the people. Nalabye General Museveni gyabadde nga kasigatinga amakuba amabini agamba Katumba. Where is Katumba? You've been in power for the last 40 years. No tunda amakolero gaffe gonna n'ogamala okumanya bana abasajja. Tutafunanga sente mukulu oyo gyatunda mu makolero. N'otakomaawo ne weewola buli kabanka akawola Museveni akeozeemu ng'ogyeko microfinance saako zawano zataneewolamu. And with the time Museveni ajja kwewolako mu saako zawano obenga oli abagamba government etusindise musako yenna kasi government esobola kwewola sente without you approve. Who you are you talking about? You ngani gogamba? Lutamaguzi. No, nze Lutamaguzi nga nze nyamba government. A member of parliament. Yes, wali badde ogamba nti your parliament has helped Museveni to overborrow. Sobola kwaula parliament ku Lutamaguzi. Anti kakati tusobola kutwawula nete kitegeeza nti fena abalio tu supportinga search kubanga tubuuza ani agenda okusasula sente zino. Bukabo wotunulira lifestyle z'abana abasajja ze balivingamu nti bo basetinga government balina kubeerawo ng'obugagga obw'eggwanga bwonna bwabwe. Who's going to pay for that money? Abantu bataddeko emisolo miyitirivu. So why can't you question this in parliament? No, we do question. Ne tubuuza sente ze mwewola ani agenda ozisasula. In addition nga bananso babinisa emisolo. Why can't you insist nemugate zijja No, we insist but because fe twabalonda mugende mu parliament. We insist but Museveni has the number. Mwe mwagironde nambe yebeerayo. Eyabakungu olumu ne ogenda okulaba the eyes have it. Kati gwe bananso babinisa emisolo buli omwaka ab'omusolo. At the same time weewola ebyo ebintu olaba bimakinga kwaffe twalisuubidde nti oba bannansi osazeewo basasula omusolo muyitirivu okwewola kwali badde kukendeera oba kuvaawo oba osazeewo bannansi bennyini okubajjako emisolo baali badde we twewola nemwe mwali mubuuziza General Museveni sente eziva mu ggwanika ly'eggwanga esente eziva mu musolo wajaziteeka kubanga sini charge ate tutematema biwandiiko fete tutematema sente wali physically appropriation baba tugamba kati ne approving walaga wabeerawo ne bibulioni vani ekitabeerangawo ebya Bank of Uganda ebireeta sente so mwe mukkiriza ki kati ffe mu parliament nkusomese kino kimanye fo muvunaanyizibwa bwaffe mu parliament obumu ku bo tutematema bwe tumala okutematema otegeeza ki okutematema sente gye zirina okulaga kati atumwe Museveni ne nyawaki kankwe ministry of education efune bweziti uliriza kankwe kino office ya president efune bweziti yes omungereza agita appropriation yes bwe tumala okwa-appropriate ntubuga sente zigende mu malwaliro bweziti tugenda okulaba nga batugamba malwaliro eddagala terigulwa teririiyo amalwaliro nga muyingira nga mulondoola ngolondolo tukayeri anti uliriza kati eggwanga kasitaba na abasajja bata institutions zonna otuukayo wali eri nga agule eddagala ne gwe lituukirako n'alina okulirondoola wali eri munda bonna bava ku kyalo kimu era gwe tebakuliza nga MP bawuliriza State House yeba deployinga bonna nakakuddiramu ekintu kino goloza lwaki ni parliament twinsistinga but welisi yabakulira ebitongole bya government yonna mu Uganda era baagana nga bwe twasaba lisi yaba DPC yonna mu Uganda 99% bonna bava ku kyalo kimu the president yatego kitegero tyanga tulina list anti kati nkugambe kakati kankubuuze wait a minute gamba abo bakuwe DPC we Kalamoja president Kabongo akola appointment then you approve as parliament tulina bosobola kwewaza parliament kigenda maso mu ggwanga kati nze mpuliriza so kujongo kanti
ebitongole bya government byonna byafa nga ne parliament ebitongole byonna byafa ne parliament mwentuula nayo yafa naye sawa bweba nfu tekitegeeza terina mugaso kinga otugambye mu budde obwo ng'essaawa ezo zennyini zituuse ogitulako ne bagamba it is 10 o'clock the exact time. Without us the few numbers you wouldn't know what you know now. You're the gatekeepers there. Gatekeeper akola ogugwe ne gatekeeper bwe banyoola emikono kubanga bano ababaka ba parliament bogamba mwe mubalonda nga babawadde obukunkumuka mu Uganda okwawukanako n'ensi endala mu China bwobba bakusuubiza kutwala kalabba ebungereza bwobba bakutwala mu kooti mu Uganda bakizuula nti oli mubbi kungwa bagamba lwaki teweesimbawo era ensonga lwaki olaba temusobola kumalawo bubbi wano mu ggwanga nga ababbi abasinga obubbi be babakiikirira era bwe batuuka wali nga batemaatema nga bayita mukama wabwe wali olabyeyo bannansi abatuula ne babuuza nti mugamba muyisa ssente z'eddagala zigende mu malwaliro lwaki ate ffe bannansi eddagala mu malwaliro ga gavumenti tugulaggule lwaki mwe muyisa kati kankwe ekyokulabirako kitono nnyo singa tubadde n'abantu abali serious because you have leaders who are not serious because they are voted by any serious people kankwe ekyokulabirako kitono nnyo wali badde okisuubira nti bwa Museveni naye asobola okugendayo naye kalaka asambu lwaki amakubo mafu no sigwe gusoose president no sigwe gusoose gwe wali badde okisuubira head of state naye kalakasa n'alumba Katumba Wamala mbu Katumba Wamala situkutegeera oyagala awane buwanyi nga makubo mafu anti kati tumubuuza nti sente waziteekawa bw'oba taate waka bw'oba taate waka onabulutamaguzi omwana n'omuwase n'olaba omwana kyalina okukola nga takikoze okuba bukubi mu ngalo kubanga gwe taata ova n'ogamba tokuba mu ngalo naffe twagala yayogedde ku minister avunaanyizibwa ku by'enguudo twagala kubuuza gwe kyogamba nga fountain of honor kubanga president yekka yalinaako ka title fountain of honor nze mupite basobola kumpita fountain of honor ne wakubadde enkola ebyenjawulo naye gwe nga fountain of honor alina ebitongole bya intelligence oba otya nga tokimanyi nti amakubo gonna mu Uganda gafa sente ze tukuwa kuba amakubo ge gamu ge tusinga okuwa sente ziragawa yaliko ebusoga n'alaba abantu nga bavunaga yali ebusoga n'abona abasoga n'akuba bana obwavu buno bwendi kubona ebusoga bulyo naye n'abasoga kati abasoga bakyuse. If you want to know clear politics go to the east. Yakoba abasoga nga muli baavino bana aye ne abasoga ne bamubuuza muno oli musama nti wagudde bugwi mu ggwanga omusama yakajja agwe bugwi atandika okubona obwavu obuli mu busoga. President Yakoba yabuza bana nga muli bavu. You are in charge of all institutions of this country which you have broken. Yalabo obwavu wali yagala butendereze kakati bwobo obulabye era nagati abakulembeze in fact teyakoma neyo zijukira wali wera we yali nakaseke nagati ekizibu bano baluta maguzi nze namuddamu ababaka ba parliament nze namuddamu ne mugamba ndi ekizibu kya Uganda ye Museveni bwana avaawo mujja kulaba ensi eringa Dubai mutemufudde ati kye nkugamba ensonyi bwe mutaziteeke ebbali mugenda kubanga Buganda yatandika okukwatibwa abasajja bano ensonyi ng'abakungu abasinga babagabidde abakazi n'obukunkumuka obumotoka na buki ne bagaana okubagamba nti abaaye ettaka lyaffe erya Buganda lye mutwala ani alibawa bagenza ozuukuka bwe yali Nakaseke yakugamba nti abakulembeze beeyo bebalemereddwa okukolera abantu mpaayo Nakaseke eyina abakaba parliament bana oyina honorable Najjuma Sala oyo talina kyasobola oyo talina mukazi watu oyina mbaka wa Nakaseke yali badde kansala wa Muluka leka mwenyinaze yogera mpulire yesu mwenyinaze muleke yali badde kansala wa Muluka mugirengo okwogera amazima oyo wali omulabyeko ku fulo ya parliament nga alina kyayogera leka mwenyinaze evya ku byamwanyuko yes tukomye nabadde nkugamba nti singa Museveni yali wa kukulaakulanya Uganda 40 years are too many for leader to create any change but he's also worried no mbadde nkubalira abaka abali mu Nakaseke that's why we stop